Kadde kalipota embeera y'obudde okuva mu kisonge ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde omanjizi Agnes Nalukwago. Akasana kakyagendera ddala mu maaso n'okwememula mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era ng'okusinziira ku kifaananyi kya ssemugenzi ekyakubiddwa ku ggwanga lyaffe tulaba nti ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi akasana kememudde nga mwetobeseemu n'ekifu wabula ate ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubale akasana kaasenga bwe kakubakubamu nga mwetobeseemu n'ekifu. Embeera eno egenderedde ddala mu maaso ne mu bitundu ebyolweggulo era nga kino kiviiridde ku mukubo gw'enkuba okuba nga gusenvudde ne gudda mu bukiikaddyo bwa Ssemazinga Africa wabula ate empewo enkalu zikunta nga ziva mu bukiikakkono mu ddungu era nga zidda mu ggwanga lyaffe ekiviiriddeko ekifu n'omukalwe gwe tufuna mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Enkya ku makya tusuubira akasana okwememula mu bitundu by'eggwanga ebyo eby'omu bukiikakkono wabula ate ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubale tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubakubamu. Olweggulo tusuubira embeera eno ogenda mu maaso ng'ogyekeyo mu masekkati ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubale ssaako n'Embarara tusuubira okufuna oluwandagirize nga n'ebbugumu lijja tukira ddala ku Celsius 34 eyo mu Kotido wabula ate ekibuga ekikulu Kampala wamu n'emiriraano tusuubira ebbugumu okutukira ddala ku Celsius 29 olwo mu nsozi ez'e tusuubira ebbugumu okutukira ddala ku Celsius 25. Ebibuga ebirala mu nsi ekibuga nga Moscow, Beijing, ssaako ne Washington tubisuubira okuba n'obunyogovu era gwenda asuubira okugendako eyo tukubiriza okutambula n'engoye ezibugumya wabula ate mu Cairo, Addis Ababa, Nairobi ssaako ne Lagos tusuubira akasana okwememula nga n'ebbugumu mu Nairobi lijja tukira ddala ku Celsius 27. Mu Johannesburg tusuubira okufuna oluwandagirize nga n'ebbugumu lijja tukira ddala ku Celsius 27. Ebyo bye tusobodde okufunirayo okuva mu kisonge ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde. Sula bulungi, weeraba.